Abasajja abamu like jeri abasajja nabo nga balina amazzi before gano ge bamala ne waruwa gasooka bagayita batyago agamazzi zebeta semeni ziba zirindala like gama amazzi ng'omukyala g'omukwatako n'atuba yes. N'amami bamanyi obba nagago nago bamanyi obba nago omwami tebamukuba mugongo naye singa omwami wakusasulira ennyumba woosula akugulira emmere akukako omukwano eba rape guba musango era okkirizibwa okumuwawaabira ku poliisi bijje gye bayita blowjob yes ey'omukyala okukozesa omumwa gwe nanuuna kulukuluba naluna omwana buli kibuzo kyolina kyotegesaawo ku table commenting awansi mu comment section ajja kujjanga asome comments tukole video tubeere nga tubaddamu TikTok tugenda kubeerayo ne ku YouTube channel yaffe waneeno eya Good Talent Management nga ensonga zitambulira ddala nga zigenda ddala mu maaso tuli ku blowjob bijje okwenuuna tugende mu maaso bijje sinungi kuba programs zaffe zino abaana abato bakirizibwa okuziraba okusinziira ku byogeno bbanga otunyonnyola tugenda koleza abaana abato bali under 18 years. Yeah. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula we tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 kale nze Sonko Muhammad omukutu Good Talent kwe tusinzira okubanga tukuweereza atukola programs ez'enjawulo ne tujja ne tunyumyamu nkona mmwe aneero olunaku olwaleero nina omuwala alabika obulungi ennyo gwe ndi naye ajja okubanga tweyanjulirako maaso atali kukubanga tunyumyamuuko mpola mpola tulaba ate nga bina bitambula tugenda tambulira nnyo mbulamu obwaffe obwa bulijjo especially obw'abavubuka bulamu tuwangaliramu community bibeera bitya n'ebirala tugenda tutandika okutambula nga tutalaga ebirutundu ebyenjawulo nga tukola program gwe gyoli badde weetaaga tulina abantu baffe abangi batulaba okuva mu bifo ebyenjawulo tulina abali emitalamayanja tulina abali ku butaka wano Uganda then n'abalala kale nze Sonko Muhammad professor camera emabega wa camera waliwo issue ezibadde nga zitambula mu mawulire ebimu twabiwulirako one mukwano gwange nawuliddeko ko ng'abuuza ng'agamba ntulaba ebitongole bingi ebikwasaganya ku nsonga z'abakyala bw'omwami antulugunya ebitongole ne bivaayo awo ebikola bitya GBV kyeki gender based violence jakongeza ku ddoboozi so gender based violence webitonga bw'obyogedde nga biva binonyeddanga by'abakyala n'ebirala bino abuuza neddala ebitongole ebirwanira eddembe ly'abasajja ebiruwa mwakimanyi nti abasajja tulugunyizibwa manyi nti abasajja tuli bwe tuti naye nga ansa nange nga nange sirina ansa naye kale so otambule ku side ey'abakyala ogamba otya mukwano obulamu buli kiriya naye ng'oyogera mpola nnyo kano kali waloza bana abakuwulira ojja ku ne tukwongerako kano mpozi bwoti naye ng'oli bulungi sooka bwenjulire ku muntu akulaba sooka akutegeere amanya gange bampita Nakawesi Sonia nga ndi youth adolescent supporter yabeera atya yakola biki supporting abavubuka kinabisya mu group ya Morap ku Mukono General Hospital. Morap kyeki manyi bina byogera ffe tubitegeera ebisinga twasoma kitono it's Makerere University Report Project. Okay. Linga musiga nsimbi eyambako government okusupportinga abavubuka abali negative n'abali positive. Okay, so yono gwendi naye Sonia so nkwita Musawo Sonia mbasikoze ensobi. Yes sir. Wali oliddeko oko abakyala bagamba nti nina omwami wange yampasa wethe baba kawunduka ku bidinisa oba biri official naye ng'oli agamba nti omwami ankwata omwami tekuba kusobya kuba kukwata kuba basobya kaba under age omwami rape ankwata wali biwuliddeko issues ngezi omwali muzifunyeko tutere zifuna kuba oli ajja n'agamba ngafe abakyala waliwo weducha nga gula tuyagala kola ki kwebakana mwami wo ko having a sex
kigera sometimes muba mukoye sometimes oba munebikusumbwa ng'omukyala naye ate omwami nakulaga nti ye ayagala baba inene ngombe egamba munaye bagamba omwami tebamumma naye naffe abakyala kitutulugunya mwami tamu akantu omwami tebamukuba mugongo naye singa omwami wakusasulira ennyumba woosula akugulira emmere akukako omukwano eba rape guba musango era okkirizibwa okumuwawaabira ku poliisi ebyaddala tokumye mbakyala muliro okutandika kutusigirako obutigizi si kuba kubamu muliro kuba tutuula ne tusooka ne twogeranga mmwe ne tumanya kyavudde ku ki tojja kujja otugambe maze omwaka mulamba nagaana okuba ku musajja n'akwata awo teguba musango mwaka mulamba omusajja naye ng'olya akulabirira bulungi buli kimu oyo gwaba omusindikiriza akikoli newankubadde nti si mwaka kati kyemulibadde olowooza ekyalibadde kibalibwa ng'omusango kyalibadde kitwala bbanga ki ekinene nnyo wabanga omukyala teyazadde nti oba yazadde ne bamulongoosa bamuwa emyezi 6 bwabanga yazadde ne bamulongoosa emyezi 6 okuddamu okwegatta kati oyo omunaye bw'omukwatira myezi 3 ebaki eba rape omukyala yazadde bamuwadde omwezi gumu n'ekitundu n'omukwatira mwezi gumu oba mu wiiki omukyala yazadde obulungi kitegera naye tojja kuva eri obwami bakulongoosa omaze emyezi 8 myezi 9 okugjako ng'olukindo lwaddamu ne lutana ne baddamu ne bakulongoosa naye lwawona bulungi olowooza mwesasuza it's not good yes sir. Ekibuzo kyange tokizeemu bulungi omukyala yalibadde akonsideringibwa nti ekituufu ddala obadde toyagala omwami akutte yalibadde ebbanga ki myezi 2 ku 3 mwezi mulamba nga sirya nendi olw'empaka n'ogamba nti nnaate kati biki leka naawe nga gwe omukyala obeera oyagala nyende oba obeera toyagala nyende mba saagala oyende mbeerewo ne nga sina kyenkola sometimes tubaako n'ensonga ezikola ki ezitusindiikiriza okubanga nkola ki nga ŋŋaana for example abakyala bakozesa family planning waliwo disadvantages ezokozesa family planning nyingi meanwhile nsobola okuba nga ngenda mu pizi zange mba nakabaamu ennaku 2 ng'obeera oyagala naye ate nga bwenkikola ngenda kuddamu ngende buto mu pizi zange guddemu gutonye kitegeeza okuba gwetaagisa mwezi ngenda kuwa omwezi mulamba nga tukola ki awo biveemu bya family planning omwami ayagala mukyala we asobola okugumiikiriza era asobola okumutegeera anti nga yendayendako ebbali afuna nga tayenda bbali naawe omukyala olina okuba omukalakala omulaike omugezigezi n'omanya nti omwami wange yes tasobola tetusobola kukola kineno naye nninza mukiipinga ntya nga mulina tugende maaso onookola otya kubanga bwe bituukamu okuba nti nze nakera ku makya nenkukwana nenkuteekamu akasente kange nenziye wammwe nenkyala oba nenkuwoowa naye kaba kakundo kakubye eddinisa ngedde ku makya njagala bwe nkwana abalala oyomba ate njagala kulya ate ogaana naye waliwo abamu nga tebalina tinagenda kudda mpiizi naye nga yagamba bugambi saagala leero saagala kunkwatako mpulira nkooye nnyo mpulira leero nkoze nnyo ku mulimu leero nenkya wiki nekutuka kisinzira akola mulimu ki gutya and waliwo sometimes omusajja okubanga yakoze ensobi wamukwatidde mu nsobi manyi abasajja balina endowooza egamba nti wenyiiza omukazi if I have sex with her kiba kikoze eki kigenda sangukawo kati gwe nakola ekintu nga toyagala kitegeera nga gwokyayinako obusungu oyinako obusungu naye ayagala munaye ali ebintu bukiveewo anti katuyinamuko kali akagamba nti engeri gy'ogaana oyinza okuba olina kusangula amaziga ebbali awo ewali obuzibu sirina naye oba olina okumpaamu time kati nze nja kwegereza like kunze nze omusajja wankyankalanya oba nanyiiza mbeera njagala mwesonyiwe ampeemu space nga ndi ntya ndi bwomo if possible nga tuli bafumbo osule wansi osule waggulu bwe tuba tulina omwana asule waggulu osule wansi ya maama olwo obusungu obeera bunaggwawo ddi ojja kuggwawo by time otula n'okirowoozaako n'osalawo ekyokukola kyoba nti bagamba nti tosirika olina obeerayo ne mukwano gw'omulungi si bonna naye gw'olondamu akwesiga akubulira ekikyo naawe mubulira ekikyo n'omugamba nti munaye kino nakino nkoze ntya n'akuwa ku magezi n'akukkakkanya
kuba okugenda ebbali mbwofuna kusangula ku maziga si answer no yajja tuuka ekiseera abe nga akukabya ate oba oyinga olina ofuna yakusangula amaziga onaatambula onaatuusaawa andi abasajja omusajja asobola ogenda ebbali ne batamanya naye omukazi omanya kinene nnyo wakikola okumala emyezi 3 otandika osuspecting era n'omanya embeera ze zitandika okyuka atandika okukuba omugongo naaba nga takyayagala gwomukwatakuba mugongo nakola atya omanya like mulimu kikola n'ogamba nti kati ebbakuli nga tempuliranga efuuse ng'ebbaafu like omanya otya ezako tunyonnyola osooka n'omanyira awo by the way kuba omukyala buli musajja alina sayizi ye asobola okuba nga munene naye nga mumpi asobola okuba nga mutono naye nga muwanvu kitegeeza ono wanene bagamba sibanya enfunda neggala naye singa oyingira munda oba ofiiringa timunaye nze ndi munene mumpi naye ate kye nali ntuukako nga sikituukako nga sikiwulira nga munda alina bye yali akonakonako naye kyalaba bikonako oyo omusajja omumpiimpi ng'ali omuwanvu yayo byongezaayo kati ate ono omunene omumpi ajja kubeera nti bw'ayingira munda ate omuntu gwange alina omwami we nga ye mutono muwanvu ajja ayingira munda ng'ayingira eri munda ate awulira omukyala akolaki sayizi ekyuse okay kati olina kyoyogeddeko awo emabega nti abakyala abamu balina okuba bakalaba oyo tolinnya obulungi mu mudu n'omwami yawulira ayagala olwakola atya amutega okutu okutukuti akola atya kati gwatubuza nza ngamba kuba ogambye omukyala tayagala tugeze for example omukyala ayinza obbeera ng'ali mu nsonga zaabwe ez'abakyala ekitegeeza kiba kizibu nnyo awo n'omusajja abeera akitegeera naye ng'ate omusajja awulira abasirikale balumbye ebombo saluti zikubiddwa bali bubi kyoyinza okuŋŋamba nti munnaye bannongoosa musajja wange agumiikiriza emyezi 4 awulira afa nitamusalira magezi ki then ng'okola otya ng'omuyitira ni neiba tomuyitira neiba ekisooka bakola okunoonyereza nga bijje si nnungi bijje kyeki omanyi olwo ebigambo byoleta nga bya lusawo nnyo oba nga bya luzungu nya tulina abantu baffe nina bannyinange bakadaama abamu bagenda tebamanyi wadde okuwandiika wadde otayipinga bawulira bulizi kati tolina obbannyonnyola nokyogera mu luzungu n'okikyusa bijje gye bayita blowjob yes ey'omukyala okukozesa omumwa gwe n'anuuna omwana kulukuluba n'aluna omwana bane tuli mu kuyiga nafunye ekirabo ekyenjawulo Katonda ayampadde Musawo Sonia kati nina omusawo Wuuno era buli kibuzo kyolina kyotegesaawo ku table commenting awansi mu comment section ajja kujja asome comments tukole video tubeere nga tubaddamu TikTok tugenda kubeerayo ne ku YouTube channel yaffe waneeno eya Good Talent Management nga ensonga zitambulira ddala nga zigenda ddala mu maaso tuli ku blog bijje okwenuuna tugende mu maaso bijje si nnungi kuba programs zaffe zino abaana abato bakirizibwa okuziraba okusinziira ku byogeno bbanga otunyonnyola tugenda koleza abaana abato bali under 18 years yeah. Kutandikira ku myaka 10 eyo njagikola ng'eri kuba positive abaana bana balina obulwadde yes those like kati tujja kolayo n'ez'abakulu naye ate sijja kukozesa nnyo bigambo bikolaki bimansa nnyo ntungo ebimu tujja bibikabika kompolampola kusinziira ku ddiini gyensoma banvudde muki ne respect gyoba olina nga gwomusawo mutendeke kuba singa client ajja ku ddwaliro yandabye ku internet ka respect ako yeah I understand yes tuwadde ku bijje blowjob mu Luganda kye bayita okukola ki okwenuuna ekyo kya bulijjo okwenuuna omukazi wakikola nnyo okumala ebbanga ng'anuuna omwami we newaba ye protecting atya spams zikola ki zimuyingira omukazi zisobola okumuyingira newaba ye protecting atya kuba abasajja abamu like jeri abasajja nabo nga balina amazzi before gano ge bamala ne waliwo agasooka bagayita batyago aga amazzi
ze beta semeni zo bas ziri ndala like gama amazzi ng'omukyala g'omukwatako n'atuba Yes. N'amami bamanyi obba nagago nago bamanyi obba nago kati singa gakuyingira ne gabeera nga gakuyingira tekiri menti Katonda tekitona ati galina okukola ki okuyingira kitegeeza gajja kubeera mulago bwe bosanga nti yalwadde amamiro gaki g'obulago gye abagamba nti nze munnaaye bwe mmala okikola nina byenkozesa nenkiryalinga obulago ayo ye simuyinaako buzibu naye ono ye akikola olw'okuba munnaaye ayagala okukuuma omwami we akole hand job nninza okumuwagira okukola tobawagira kukola bijje nga gwogamba nze sirina munaye kinyambako kugogola bulago gatusubya naawe sikukusubya mukwano ate waliwo batugamba nti n'obudde kwaga amazzi naye gali agasembayo spams batugamba nti naddagala ddungi ligogola obulago lyongera ku ddoboozi ne bakkiriya bangi bagamba liwonya n'embalabe nti wagira waati ng'ogira bwesinga bwoti nogaleka ne gabeerako kituufu sikituufu oba tukoledde ku research yaddala tokigesangako ne tubulize ku basawo abalala okwogera ekintu kinako experience no tekiri nti kya ku ddwaliro oba tekiri nti kya mbasawo wabula bano abantu ab'obulijjo be bakikola ki be bavumbula ebyabwe okay bijje so hand job then kibeta hand job chukinchi hand job omukyala kwekwata omukono gwe n'amasaji ng'omwami we ku bifo ebyomugaso asobola mu masajinga afuna oilo gwe bakozesa ku masaji n'amasajinga bulungi omusajja n'akola ki n'amala okay olwamwewaza okugenda okwenda nkufuna amukola bulungi romance nga bagenda okugenda mu kikola naye nga bagenda kola ki okay bana enkuba etusazeeko subhanallah naye awo nnyini we tugenda okubanga tutandikira tunabanga tukomyenze Sonko Muhammad Professor Kaidere mabega wa kamera tulina Musawo Sonia tugenda otandika okuba naye commenting awansi awo inacho yagala tuberenga twogerako tugenda kubanga tukomawe enkuba etusazeeko tujja tandikira Musawo siko kiri okay Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.